ETV Uganda Ward XP representing mwebale nnyo. It's a Saturday, mawulire gannaku bambi waliyo omukyala abadde akola mu Kcca Afilide mu mazzi. Gana amazzi agatonnya olunaku lwaleero ku makya bambi. Omukyala ono tasobodde. Omukyala ono bambi tasobodde kusimattuka. Era bambi ka video kano nga bw'okalaba. Amazzi gago gamututte. Embeera nga bw'ogiraba. Yakedde ku makya mukyala wattu. N'ava ewaka n'asiibula. Olwolaba olweyo lwe. Najja akolerera abaana. Naye tasobodde kuddayo. Amazzi gamututte. Maama w'eggwanga. Kitalonyo kitalo ddala. Eyo embeera bannakampala mwe bakolera. Bannakampala mwe bawangaalira. Tutuuse okusaasira eri famire y'omukyalo ono atannategeerekeka naye nga tujja kufuba okulaba nga tukuwa byonna ebisingako awo ebiddako. Mawulire gannaku. Mawulire gannaku. Mawulire gannaku ddala. Mwena abali eyo oyinza okutayipinga rest in peace. Tumusabire ne baalese Omukama Katonda abawa obusobozi. Kuba otunuulira omuntu akola omulimu gwo mu Kcca akasente bafuna katono ddala. Naye bwe banga Katonda amunnyulidde mu maanyi ali ku mulimu olweyo lwe luulwo. It's really a sad news. Byebyo baganda bange naye abali eyo najje muli musabire Uganda. Musabire Kampala. Musabire twesabire buli omu asabire munne. ETV Uganda Ward XP is my name. Tujja kuba tubawe ebisingako awo kuggulira eryo. Mbaagala nnyo.